tukwaniriza ku katebe kanaka womu aka YouTube lero tujja kugira nga tunywa ne kachai kachai ekirungo kyaweze bonda balesenda giro ono Yosefu mugomeita Bakiddewo manya nti kimulese amawano ge tulabye emikolo egy'enjawulo tuganyumyako gwe galeme okutuukako ekyokubiri naawe bireme kusanga tugezaako okutereeza kalica yaffe nammwe neeyawula naye n'okutereeza emikolo engeri gye gikolebwamu nagamba nga tusinzira wano tujja kutereeza emikolo ab'enseda beegombe nti Uganda ekikola ekya awo ne we tulaga tusanyusa okulaba nange bwe ntyo kuleka covid kateba twekwatako mukolo era covid ye twamuwona gy'oyitidde ensi ye tutambuza nga bweyagala kyali wano banange mbona bananga batusaba bwa MC nga mwagala okutulyako mwogerenga amazima na munange wanaakaaba ng'ajja neegayirira Zambaali nkwegayiridde omukolo gwa sister wange naye nkumanyi okolera $3 million sizirina nina wakamu ekitundu ngenda kuba $1 oli wange tuludde nga bwali mukama wange nga bwali munnange bwe tutambula kwanze kale kame ng'akampa munnange ngenda nga nkola mukulu era nga manyi buli kimu kiwedde kono kuwedde basanyuse mukazi ajja adduka bannange tusonyiwe balansi bo bamuwanze anyongedde akakadde akalala kali bakakuwa nakafuna tepawuli yannegaija nti akwongedde akalala omaga amagolye yakuwa kalye yakwegayirira omuwe kano anyongedde akala mubuuza zaaki abatugamba otusaliddeko $1,2 bwe babagamba nzikwata nzira mu mmotoka mandi mu mmotoka oli emisinde bakwadde balansi konse bamumpadde kati mumpe konse yiye ekyakuntuusizaako kuno sente kuba nali nkuyamba ngero ngambye gwewuwo ate wakola ddiiru ate n'otwala nga sijja kusobola zikuddisa koye munzise munzise abaana tebalina kyakulya naye era nammwe mulina ssebo okukkiriza okubalyako abaana bati oŋŋambanga noga nti ekituufu muganda wange erinsabyeyo zino naako zino lwaki nti nyinza olumu okugenda eri mubali kubanga nali nsobola noga nti namukolera bukoleza kakadde kamwe kaako ate teyandifunyeemu kyandimukoze bubi naye kale tutandike tugende mumawano manyi gwe mukwanjula oli muyitirivu nnyo ne mu mbaga mbeerayo biki byolabye byendabye ennaku zino ate nga tulongoosa n'enkola yaffe ey'emirimu ekisookera ddala tujjiddwa abantu bangi nnyo abaagala okukola bye tukola nange mbisobola ex-events ekwata ebifaananyi nange mbisobola lwaki nange nja bikola kakati abo ne tubalaba nga elementi yaabwe ate esusse ey'okwagala ensimbi nene nnyo kwagala kakati abantu bangi nnyo bajja ne beerimbika ndi mutimbi eyo gye batamanyiddwa nnyo ndi gundi n'atwala n'omuntu mu ofiisi etaliiye n'akutulirawo omulimu onajja kunkolera juzi nakigwako sayidi z'ekasenge eyo omukyala yatulaba ffenna nga tuli nga bali bweru n'atulaba ffenna ng'ali bweru era n'atuwa buli omu kyagenda okukola ne tutuuka essaawa ey'abako okuyingira nze nali ewaka omulenzi ajja mu daaki omukyala yali yeesunza omukolo gwa muwala we essaawa etuuka ey'okuyingira ng'omutimbi sayidi y'abako tannatimbayo abako nga batuuse mu parking n'ebintu ebigendayo entebe n'emmeeza nga byonna tewali nga yajja n'agetaageta kagazebo bw'ati n'addukawo netunoonya omutimbi tusala amagezi agawamu abako tubasibye abako bazungu tuli eno enkuba eyagala kujja tulwana ebintu bingi okakkana ng'omukyala ayongeddemu sente zeyayogera zeyawa omutimbi mu butuufu yagamba yamuwa $2,000,000 ateeka okuba zeyakola ki zeyamuwa kuba ne risiiti yazitulaga tugenda okupimapimamu mu by'omutimbi byakoze nga bya $1,000,000 kakati nga ne we tugenda yamugamba tugenda kubawo boodi wansi nga yaleese ebikutiyakutiya
ate ye teyajja yasindika balala bakole ebikutiya n'ateekaawo nenga omukyala vidiyo eno ngegenda kufa nnyo tuli mu ssaawa 7 abako tubasibidde mu parking tutereeze okumugamba nti vidiyo egenda kufa nnyo naga tusaze magezi ki ne mugamba munoonye green carpet waakiri ettaka lino lyonna lye tulibikke naye kakati omuntu nga yakwesiga n'akuwa ekintu kye n'obulawo ku ssaawa envanyuma n'otamukolera ssente zonna n'ozibba golooza obuwangazi mu nsi oba onoobufuna otya okwetereeza naye ate nekyokubiri mugendere nnyo ne baganda bammwe kumu abatuwa emikolo mumanyi otukuba ebikono nga mmwe temumanyi ekituufu aye netutagala kujja kukola ki kubagamba nga gwe gwomanyi gwe yatuukako nagamba nti buli mukolo gwonagukola gwolina ogukola omusajja nagana ogukola naŋŋamba sebo buli mukolo gwonagwogereranga ffe tulina omwogezi waffe kumbe nga yeye naatuseeko recent kana kuina omugole gyetukole ku program waliwo ne program yagikoze kakati ani kumbe yefudde chairman organizing committee ate yemusi ayagwogera sente ziri azirye kati mbuuza mukubira mugati kakati abagole batuka ku ssaawa mmeka ku speak 10 ez'olweggulo nange neewe emirembe ogantuukawo ku 9 nakugana bulungi mpula kakatukenga ku 8 ndi n'ekyemisana kuba ngendo taleke mbaga nga ndi bulungi 8:15 omugole ankubira tituyingira koza ate okwa omusajja gwampadde obedda gwenjogera naye yennyini yaŋŋambye ssaawa 10 ate zizino 8:15 ate ndaba yakutte n'omuzindaala konze kale kansambisambi ekonze gye ndowooza wali naye abagesegesaawa abayiiyiza bagenze mu kulya akyepimyemu tusa onoonya omuzindaala ongulaba ngende waddijje kwegamba bingi naye katate obulamu oba tokyagala genda wa mugole olaba bijja mutabukako n'abantu bajja kukulaba n'ekyokola ate sente baziwalire yasiganira ezange zenandibadde ntwala akati mu byo mulimu bino wammanga tulabye emikolo mingi ennaku zino egitumbiramu amazzi abantu ne gabakoma eno mu ntegetege naye ng'olusi kivudde ku pulaani nfu kubanga ogwo mukolo nagezaako gunoonyerezaako ne baŋŋamba nti ate omutimbi waaliwo omwala ogwali gulina okutwala amazzi n'aguziba ndowooza olw'obufunda bw'ekifo ateekewo gazebo kati amazzi bwe gavanga eri ng'omwala gwazibiddwa omutimbi ne gagamulimba mwe mwatuzibye katubalageko omutima okakananga keeke emuginyenyezaako naye yo yasigala nga bwekola ki nga bwe yali naye ng'abantu bonna gabakomawa amawano gaba mangi kakati mweyo enteekateeka mwe muli nze nandirowoozeza nti omutimbi wandifuddeyo nnyo okulaba n'ekifo kyogenda okukoleramu before ne musalira wamu amagezi n'abeewaka so sigwe kuga nti nayiga kino era kye nasoma era kyekyatuleetera lumu n'omukolo gwe nakoleyo era akayigazibu okutukuba abawaka balina empaka zaabwe n'omutimbi abagamba ekituufu kakati empaka ennyingi bwe zijja oluusi mu mukolo zireetamu ekitta akati ennaku zino abatimbi bagenda ne baggala ennyumba oluusi nga ennyumba ogiraba nnungi yandibadde mu vidiyo kumu abatimbi abatimba okwanjula wakandoza tukanye nanyinimu bwaba yagala ennyumba yo giraga omukolo tukupulaninge ng'ennyumba erabika kubanga eri amaka gosanga nga yazimba bulungi abakuba ntuse wakadda ne batakasa nti wetujja omuwala weewo naye ng'omutimbi yakubyewo boodi kati ng'onoolaba abajja mu kifo ky'okufuluma mu mulyango gw'ennyumba olabe ekitiibwa ky'amaka ng'abantu bavaayo ogenda okulaba nga balinga abafubutuka mu bukolidozi okuleka ng'ennyumba mulaba tesaanira namumwaga nti ennyumba tugibikke yo tugibikke olw'embeera ekyo kikolera tetukiganye tugambye abalina amaka amalungi kumu abatimba ennaku zino abaliwo ku Bakiddewo byalabye amaka ago geete bayingira bagambe wetujja omuwala weewo taata yakolamu kati keeko ndowooza obutonotono kuba tuli mu kwetereeza ekirala kyekyabanafe ab'ebifaananyi mu bifaananyi muno kyenzudde mulimu abategeera omulimu gwabwe ne bagumala era nga yaawa n'omugola amagezi nti zandigenza okubeera ssaawa 2 nga maze okukuba ebifaananyi by'okumakya ebyokumakya ebya ddiko
naye osanga omuntu atamanyi kyakola mu bifaananyi ng'abantu be twayita awaka batudde tenti ejjudde nga bafulumya mugole jangu tukuba ebifaananyi bya ddiko sayidi eri abako bagenda otuula kyokka n'abako ne babasanga nga bali mu ddiiro bakyakuba bifaananyi bakonkona kyokka ng'ekinyusi ky'omugole ono nange mwekanzi kakati ffenna ne tubalaba essanyu ne lifa kakati omuntu agenda okudda ogwokubiri mu mukolo omutuufu ng'abantu tebakyamusanyukira kubanga ebiseera ebisinga abo oba mukyalimbera we bakeera abatera okuteekateeka okusaba tekunnatandika okusooka bakube eddika gwe mukube omugole oyo omukyala ng'akyafaanana bulungi addeyo yekweke ensereme mulabako naffe ku mbaga tukitereza nange ngenda kuba emusina otuukaawo ng'otuuse ng'ekirala kimaze okubako naye nga Zambaali fulumya abantu omugole akuba ebifaananyi bye mu ddeko kati gwe omanyi kye bayita okufulumya omuntu atudde mumufulumye bakubire mu ddeko ebifaananyi ekyo bakiŋŋambako ku mbaga emu ne mbagamba nze siina lulimi lugoba bantu nina lubaaniriza ne mbawa omuzindaalo kiyamani n'atandika basaba ne bannyabo mbabuulira kino nga toli wa bifaananyi gwe twayise wano fuluma wano kakati omuntu oyo gwabwoggolera ye yazze okusanyukira ku bagole kati omugole agenda okujja nga embaga yamutamye edda batufulumizaawo ne batuza eri ate abantu mwabayita wano mu kifo kino abakuba ebifaananyi bama mwaplaniza okuba ebifaananyi mu ddeko wammwe bwe mulaba nga abantu mwabayita ssaawa musanvu bama muvuga okujja ne mugerageranya kati abantu baleka kuba batudde mu kisaze ekyo mu kisaze emu mumanyi ekyo tekiriiwo mufune n'ebifaananyi ebirala oluusi we mubikubira kubanga nze waliwo ate abali creative ennyo ennaku zino nga exivents bagale photography bakarizima bangi abali creative nayiya naga nti kakati ebyo babikubye ennyo ate kati tugendeko tukubireko mu lusozi lw'amayinja ensi yeetaaga kukyusa si kikwate tukubireko mu lusuku lw'ebitooke olaba bwokubira ne mu lusuku ng'omuntu mwalumweyazize mwalupangisiza neyali mu lusuku olwo n'afunayo ku kasente kwolwo neyeyagala ne muteekawo nti olusuku lwa seminti naye nga lwasanja wansi so kakati n'ekyo nakyo kyekimu ku bikulu ebyetaaga okukola ki okutereeza ekirala tukubiriza nnyo abantu tukeerenga mu mikolo kubanga bino wammanga bye tutamanyi bigwa mu mikolo ng'ate gyebiri kakati nga booluganda otulabira kakati nga wabaawo omuwala ng'aba ne boyfriend we kuno mu Uganda ndowooza nga baagalana ndowooza obutakkanya nga bujja omu ng'alinnya era obutakkanya buba buzze ddiru yajja omuwala n'agenda okukolera ebweru yamalayo emyaka gye ndowooza ng'enaku 5 n'afunayo omulenzi we ne baagalana n'amugaba kuzaalawa nti mutundwe oba kirinnya-bigo oba kansanga oba kasangati n'enteekateeka tugende nkwanjule kukube n'embaga munange ng'omwami n'omukyala nga bateekateeka nga meetings eno zituula ez'ewaka ewaaba w'omulenzi n'ewaaba w'omukyala kakati ate omulenzi ono gwe baaleka eno owe Uganda n'agenda okukolera ebweru era amwagala nti bagenda mwanjula ng'anoonyereza ku nnaku z'omwezi ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'e10 kwe kwanjula ye kye yakola ng'agamba kwe kwanjula nti oli yafunyeyo munne
afunyeyo munera bajja okumwanjula ajja omwanjula mu butongole omulenzi kye yakola kanywemu olwekyo omulenzi nga naye akola kya ng'atandika kuyita mu mikwano gye bazambaali nga naye atuuza meeting meetings ng'azituuza nga bagamba naye bagenda kunyanjula ngenda kuza omwezi 8 ogw'ekkumi era banyanjula kirinnya bigo oba mitiyana omwezi ogw'ekkumi afuna n'omwogezi ng'amusasula n'ekika ng'akitegeeza bagenda kunyanjula naye ng'akimanyi bulungi si gwe bagenda okwanjula naye ayagala okuttira omuwala aliwa ayagala omuttira omukolo n'obufumbo era we bwakoma akati ng'atandika kubaza babagamba saawa mmeka ndowooza yakina bambegabe abatambulanga mu meeting ziri ezabali nti babagamba kutuuka saawa 7 nti kati ye kyeyakola ttiimu ye gye yali agenda nayo yagigamba saa 6 eri taata mukambwe nnyo afa nnyo ku kyobudde tutuukewo na 5 nga bakeera nga ziri mu parking abako batuuse kati jjukira mu bako batuuse naawe omugole omukyala oba olowooza bakedde olowooza be bali abaki abatuufu kati ono okitegedde nnyo azze n'abantu n'ekita ky'omwenge ebirabo ebirala tekuli omwogezi atandika ku mulyango babagema abagema bajja digida obumulikwa baba bateeka kubayingira essaala etandika ey'okutukuza omukolo kakati 7 balize babawa nabo bakeerewamu okuyigira bano batuuka 6 bali bajjanga 8 senga avuddeyo omutuufu agenda okuba okugira ati nga babagamba ate waliwo eyajja n'agamba omwogezi namugamba waliwo abaka abatuuse nabaga ye ate batya bano batuuse dda mu pakingi bebako nti baliwa ate okupakinga ngaomwogezi wabali tannajja misinde tibanaife be banjula wano nti ate batya bano twabaniriza dda ne sinakisi baziridde nesenga wuuli akati awo omwogezi ng'atandika rcha bakulu oba mwabuze nti nedda wano wetwazze ku lw'omuwala gundi ne gundi boogera amannya gaani g'omuwala gennyini nga basooka bayimirizaamu kakati oli bamugamba omuko omutuufu eyajja n'ebintu nti eriba ssebo anti ye si yajja eno okufuna amawulire bagamutwalira butwalize nti bagambye be bali n'omugole bamwogedde amannya ng'agamba kijja kitya kamukubire bakubira omugole omukyala mu kisenge abagamba si mmwe mwazze tiffe twakatuuka nti ate bano abazze senga bagenda okulaga ogenda okugira oti omulenzi avaayo ng'agamba ono yali mukyala wange omukolo gweyongerayo bagenda maaso era abaze okwanjula sibe ono yali mukyala wange babbamu naye nze ngongerayo nze mbadde nzize banyanjule bwe namanya nti agenda kwanjula nemanya nti agenda kwanjula munne nange neneetegeka nenzija mu butongole waliwo omuko omulala kakati gwe bw'oba gwe muko omutuufu oli eyaguze n'ebintu byo oyingira oba obisazaamu awo obufumbo bw'omuwala ono busobola okugenda mu maaso n'omulenzi oli emutuufu gwe yafunye oba bukomaawo oba bugenda mu maaso n'obukyala emikolo agenda kwetaaga gwabadde naye tadda ate n'owokusatu tagenda kumwagala lwaki amuttidde omukolo gwe okitegedde obufumbo bwonna bufu era awo omukolo we gwakoma buli omu n'akwata mu bibye amawano mikolo kati ate omulala tuseka naye twogera ku bintu bino bibawe essomo oteeka omukolo ga nti
ennono zino abaganda zibateekawo zaalinga nkulu Aha. soke tukyali ewasenga ne bataata ne baani batumanye Okitegedde. bakakaseti ddala ono yajja Aha. kubanga ono agenda okuyita buli bamanya ti naye ono si Si y'ono. wabengawo okwogerezeganya nze nange nina gwe twategekera obwereere abwe ne balibaga ndi kunyonyi naye nga ajja nga tajja. naye ebyokusala tetubivamu tukola kukozi lumu direct omukolo ebyo kasamubuuka gino ebitendera muganda gye yali ataddewo yateekawo owedde oba ogenze kati omulala ye ate guno gwali gw'abasiraamu. Kaakati n'oli naye yabaza ye yajjira mu bako naye yalina omukyala nga bwetwogedde. Kaakati ye n'aswama abako abajja n'abayingiramu. Akati abako njogera bwe tuba bangi totegera buli muntu obono oba eri yazze okwetegera mwamaze tuyita wali okitegedde. twagala twogere tutambule bulungi tugenda kukola bwetyo abakyala senga bwababuuza mufukamire. Kati eyo yonna briefing esobola okukolebwa ne mutuuka ku mukolo era nga temwemanyi noga oba kojja weka Nabulemu ye yaleese bano oba ono mukwano. Kakati bali oli yabagera nga bayingidde ne baga tutandikire mu kuwoowa. Ogwo gwali awo tujja kwogerawo nnyo naye sinze era nagulimu naye era bakunyumiza. Kaakati ebizibu bino bye tukoonako bano abatuufu bayingira babawoowe. Kati mu kuwoowa ono omuyaaye yasigala ebweru n'akubira bakyali be nga bana bagalukande n'abagamba mujje omukolo guno nteekwa okugutta olw'omukyalo ono. Kakati nga afuna omu ng'akubira omugole omukyala essimu oba omugole ki omukyala ekyali tekituukiridde bulungi oba bamulimba oba keeke nti owa keeke yeekyanze wuuno agaanye ogifulumya wabweru nti gwe twamalayo ssente tisooka ojje bijulidde ebweru w'omukolo omukyala okitegedde omugole bamubikkirirako atereze ebya keeke ate bwe yafuluma nga yeebisse kano bali mu ddiiro bwe bagenda okuwoowa balindira okuwoowa omugole olwayita wano bamutuuza mu motoka ndala ya buyonjo kati emikolo girimu ebizibu byagyo. Kakati kino kikuyigiriza nti naawe omugole ku lunaku lwo lwennyini wejjeeko obuvunaanyizibwa bwonna. Okitegedde. Bwe bakubira ne bagamba nti owa keeke alina kyagamba nti mundeke nina gwe nagiwadde agivunaanyizibwa. Waliwo aleesengato zosimanyi bwejjuwa bwotandika ebyo nina abivunaanyizibwako kubanga kyangu kubba ku lunaku olwo. Oli naakubuzaawo kati banakwanjulira ku kikwangala ono yalina okwogera amahale kwe baatwala kakati bawoowe ekingaasa bamahale taliiwo kati so buli ateekateeka omukolo emikolo gino girimu amasomo mangi buli kye tusanga tukibawa gwe naawe ateekateeka okubeera n'embaga naawe asuubira okukola omanye oleme kugwa mu kano bagamba nti ndi mugezi nga mubuulire kati bino bye tukubuulira ebikufuula omugezi. Ekirala tugudde nnyo mu mikolo abaana abalenzi ababa batuleese mu mikolo nga okukyala kwali wasenga kyokka omulenzi n'atafaayo abantu ne beetooloola ekyalo banoonye wali omukolo saawa nnamba saawa babagamba mutuuke 6 ne mutuuka 6 naye ng'amasimu ge katuddawa mwetooloole bwe muti ate awo tubuze katubasindikira ow'emmotoka abakima obudde obusinga ne bufiira awo nga gye mugenda temumanyiyo wabeerewo abantu 2 oba 3 abanaamanyanga abagenda okubeera omukolo ne wetulaga era n'atukulembera ng'era olusimbula tugenda butereevu ku ki ate munnange eri abantu bwe bati nga yo bamuvuga mu mmotoka yakoma kumanya nga atuuse wana kuvalunga ntigezeewa tubadde kijabijemugamba nti tuddeyo kakati n'ekyo nakyo kituyambeko abantu abamu basooke bamanye wagye tugenda okukolera emikolo ffenna kituyambe kyenkanyi
tusobole okuba mu budde obutuufu. Kale ogamba olwaleero nno tunaasukkawo bye tubawako byebyo n'olulala gwe sigala ku YouTube channel eno twagiteekawo yaba service providers okwogera ebyo bibalabye nti bikyamu mu mikolo bibayambe nammwe okutereera musobole okuba n'emikolo emirungi egyo. Nyuma gange Zambaali plus Mukasa Sendagire Joseph Bakiddewo naye bw'ati bwali Kanywemu. tujja kuddamu era mu gundi ogira olaba bino bikunyumire